Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu b'Abassekabaka bassebo ne bannyabo mwe mwenna ab'olulyo olulangira bajjajjaffe abakulu b'obusolya abataka abagundiivu abataka buli omu mu kiti kye mwe mwenna abapemberanyi n'abagalagala b'Abeene mwenna mbalamusizzaako Mbejja ndagire tajooba. Kaakati olutalo olulinnye enkandaggo kyenjagala obbagamba ab'e Bungereza nyongera okubayozaayoza abeetabye mu kwogera amazima olunaku lw'eggulo n'okutegeeza ensi nti mwakoze ekyafaayo. Abaabadde e Bungereza mu Buganda bukyanga ebeerawo emyaka egisukka mu 10 Buganda bukyanga ebeera ensi okuva Katonda lwe yagituwa ffe abagirimu tewabangawo Katikkiro yenna Baganda gwe beekalakaasiza ng'ali mitala w'amayanja. Kale ekyeneena kino nakyo kyakoze ebyafaayo. Nsaba okubategeeza nti omutujju mwe gwe muyita Katikkiro, omutujju wa Buganda omutongole, Ssaabatemu Ssaabanyazi, Ssaababbi Ssaabayaaye, Kamegere Charles Peter Mayiga yatuuka e Bungereza ng'alowooza nti kuniina. Nalabye n'ebikazi ebikulu ebigenda bijaagira nga bigujubana ng'ebitalyanga ku mmere mbu bigenze kwaniriza Ssaabatemu Ssaabatujju ali mu kutulugunya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asaanyaawo buli kimu kyonna eky'Obwakabaka bwa Buganda. Bannange mweteeke mu bigere byaffe. Singa ggwe oli buzzukulu bwa Ssekabaka Mwanga n'owulira nti akasajja kaatemaatema ebibanja n'emiti gy'ajjaawo gye yasimba egy'ensonga gyonna ne kagitemawo mu lubiri lwe. Yasimba ebintu bino mu lubiri lwe mu mbuga ye gye yeekubidde gy'ataanyaga. Mwanga talina gwe yabba, Mwanga talina gwe yatemula. Mwanga teyalwanira ku Bwakabaka Ssekabaka Mwanga. Naye Mayiga ojooze nnyo bajjajjaffe n'otwala tractor ne zisimula buli kintu kye mulowooza nti kye kirimu amaanyi mu lubiri lwa Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa. Omwana wa Ssekabaka Muteesa basamula Mwanga, basamula Ekkere Ssekabaka ne musaanyaawo akayanja ka Kabaka okuggyako obutooletooole n'obutamanya byafaayo bwe butambuza Mayiga nga akikinika aginisa ebinnyo ng'ategeeza nga bw'ali ow'ekitiibwa. Oyo si wa kitiibwa mu Buganda. Kino nkyogera ku bantu abayanja ab'omutima n'ensonga lwaki babayita abayanja n'ensonga lwaki abayanja bakakasibwa oluvannyuma lw'emyaka n'ebisiibo nga tebali mu bika by'Abaganda. Kyava ku Ssekabaka Mwanga n'eyo ennyanja gye baasimira Mwanga. Abayanja ekyo kwe kyava. Naye abadde Katikkiro omulabbayo omukuluppya omuyaaye Ssaabatemu Ssaabatujju Ssaababbi Ssaabanyazi Ssaabalyolyomi Charles Peter Mayiga yali mu kusaanyaawo Buganda n'ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka. Ab'ekika ky'emitima gyokka kye balinako omukolo ate nga baakitandikira ku Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga ye yabakkiriza bazze ne bagisaanyaawo. Ab'omutima muli mu buzibu. Bajjajjammwe abaafa nga bakuuma ennyanja eyo bajja kubatabaala, mujja kubonaabona. Kyava ku ki? Kyava ku Bamutima kusenza musajja Munnalwanda ne mumugezaako okumufuula Omuganda. Ekyo kye kigenda okubabonyaabonya ab'omutima. Awo nno nvuddewo. Bwe twogerera wano nga Omulangira omwana w'eŋŋoma Jjunju atuuse mbu alina emikolo olwaleero. Abakyala baakedde kunkubira wano ne baŋŋamba naye tumukube bunnakkazi. Nedda bannange abakyala b'Abeene
temukuba jjunju bunnakazi temumukuba bunnakazi bunnakazi bunnamusoke bunnanziri obugaati bwa nnakazi bwategekerwa mayiga obwo tebujja kubwa mwana wa Beene temumukuba mumuweeyo omukisa gumu okuddayo akwate ku mutwe gwe bwekubanga kuliko ennyama nnene ajja kumanya ajja kutegeera tasaana kukola byabwewussa byakola kati naye olwokubanga mwana wa Beene mumuleke temumukuba bugaati mbeegayiridde temumukuba bugaati mumuleke naye gye bujjako tujja kukunga abantu okukuba Nabalamba Agnes Nabaluga obugaati ye asusse kubanga omusimbu atabaala atya n'azunga nadda muno nadda muli akuuma ne bwe kali kutenguwa ako kebakuteekamu ne kakulerula n'ogwa mu bantu ne weenyagira omwo olikola otya lekeraawo kuzunga ow'ensimbu tazunga bw'atyo ow'ensimbu takulembera mukolo gwonna mu Buganda Nabalega koma okuzunga abaana ba Beene bennyini mubagalidde ebbali mubasenza buti ne muleka omusimbu n'atabaala nadda muno nadda muli saayi Ssaabasajja Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda ssebo tukooye omusimbu okuzungira mu mikolo gyaffe oba ayagala azungire ewuwo mu Gijjo mu Mmengo mwabatabalira n'ensimbu ze ensimbu azijje Kasubi azungire ewuwo azungire mu mbiri za Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa kubanga ye yayola enfuuzo eyo naye taddayo kuzungira Kasubi Kasubi si wa mukwano wa Lusimbi Mpanga Kasubi si wammwe Kasubi wa Bawenda n'olwekyo Nabalamba ensimbu zo zitwale mu mbiri Mukoni wa oyo ye kitaawe yakwola ye yayola enfuuzi gwe ne si Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa Walugembe Kasubi nannyini lubiri lwe Kasubi tozungirayo tekuli mukolo n'ogumu bwe guti okujjako okuzunga obuzunzi ng'omaasa ensimbu okotogera buli kitambula mu nsi Agnes Nabalamba va mu mikolo gy'Abassekabaka tegikukwatako ensimbu zo zitwale Mutundwe zitwale zitwale ebakka sooka ogonjole ebintu by'ekikakyo mbiro za Nkyawuyo bamuzunza simanyi baleeseewo n'omulala Nabalamba ne Charles Peter Mayiga be bavuluga ekika ky'effumbe ekyo temukyerabira Abaganda ate ekifika ky'effumbe bakivuluga naye nga banambi abantu batandika obuteesiga mbiro za nkya olunaku lwe yajja e Bungereza n'ategeeza ensi yonna nti agenda kuzimba ekizimbe eky'emyaliiro mu Bungereza e Bulaaya abantu bonna abazzukulu ba Walisimi ne bagamba nti ono ensimbi anaazijjawa kuba bamanyi ssente ezigendawo naye abantu bategeezebwa nti omukulu w'eggwanga mwami Gwenze Gwempita Kabaliga yali ayita mu Walusimbi Mpanga okwezimbira ekizimbe eky'amaduuka ne woofiisi e Bungereza ng'abuzaabuza bannange nsaba munsonyiwo bye simanyiiko sijja kubyongerako nnyo naye kyengezaako okubagamba nti abalangira n'abambejja si mmwe mwekka mukwatibwako okubonereza Nabalamba Agnes Nabalamba Abaganda tubasaba musitukiremu abakyala Abaganda naddala omukyala nga Nnaalongo atuyambe mukube Agnes Nabalamba kannakazi senga atandika okuzungira mu masiro g'Abassekabaka ag'e Kasubi kubanga woka wakoma wayagala yeddidde amasiro ag'e Kasubi ne bateekawo ekyuma mwasolooza ssente azitwala nga zize
Nabalamba toyina buyinza mu Masiro g'e Kasubi. Ssaabasajja tujoogebwa ekimala. Omukazi ono mumugireyo obugati bwa Nakkazi naye mumubukube oyo Nabalamba. Kubanga bwe twogera tewali atuwuliriza. Bwe twogera tewali ayagala kutuwuliriza. Nabalamba amusanga wonna twabagamba luli Majimavu mbudu. Temukuba na Majimavu. Mumukube Bunnakkazi bwennyini mumukube ekisiraani akigatte ku nsimbu ze azunge ayenjere ng'omusana. Nabalamba naye mumukube Bunnakkazi okujjako gwe mutakuba Bunnakkazi ye Crispian Jjunju. Temukikola. Abe Boston mbeegayiridde. Temukikola abannange mbeegayiridde nnyo. Temukuba Crispian Jjunju Bunnakkazi. Ababadde bakitegese mbeegayiridde. Operation y'obunnakkazi eri Bungereza teri Boston. E Boston tujja kukubirawo mayega bw'anaabazze. Oba omu ku abo simanyi bakawuki baani abo bano abatunula kalindokola ng'emirambo gy'ebikere. Webale nnyo okumpuliriza. Ffe tetujja kukoowa ate eddoboozi tetujja kwogeza ddungi kubanga tuli mu lutalo. Ayi beene ffe tuli mu lutalo. Olutalo operation tampona tampuuni lwetulimu. Tampunika lwetulimu olw'okutaasa ettaka lya Buganda n'okutaasa Buganda n'okutaggululako ku Ssaabasajja Kabaka okumuggyako emisoto egimwetoolodde. Naye Nabalamba bw'omusanga wonna omusanga ne bw'omusanga ku street mukube ka tampuuni bw'oba nako. Abawala abato mutandika okutambula nabo obuwedde okusiiga langi obulungi. Bw'omusanga kamukube. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naddala bw'azungira e Kasubi. Abambejja abato mukuba omuwala oyo omukazi oyo Nakkwale. Tampuuni tampunika buno obugaati bwa Nakkazi mubumukube